Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 71 887 98. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Ssemakadde Isaka Ssemakadde afuukidde Attorney General Kiryowa Kiwanuka akayinja mu ngatto. Muganda wange, olutalo wakati wa Isaka Ssemakadde ono nga President wa Uganda Law Society, muganda wange, ne Attorney General Kiryowa Kiwanuka, era nga luno luva ku kubeera nti no Uganda Law Society bayisa kye bayita executive order, era nga munnange ekiragiro kino kyali kigoba oba kisuspendinga Attorney General kennyini Kiryowa Kiwanuka okukosa ne Solicitor General Francis Atooki okuva ku Uganda Law Society Council, nga bagamba nti muganda wange bano baliko ebibuuza bingi nnyo. Kakati olwo munnange bw'atyo Attorney General Kiwanuka naye n'abaka akafanga n'akulubuuta nga akezaako kubeera nga addamu Isaka Ssemakadde nti muganda wange bo nga bo Solicitor General Francis Atooki ne Kiryowa Kiwanuka okugobwa ku Council eya Uganda Law Society nti munnange kimenya mateeka ate era tekigatta, era n'awa Ssemakadde amagezi mu ngeri y'okubuulirira nti okubeera nga gwe President wa Uganda Law Society omulima members 35,000, munnange kino tekikuwa buyinza kubeera nga gwe akola amateeka ag'eggwanga wamu ne Uganda Law Society. Kati Ssemakadde nga amaze munnange okufuna response okuva eri Attorney General Kiwanuka, naye n'abaka akafanga n'amuwandiikira nti munnange nkuwandiikidde mu kapasite yange nga President owa Uganda Law Society, era akulira baloya bonna mu ggwanga, akulira kye bayita bba, era ng'agamba nti azzeemu okusinziira kwamuwandiikidde okusinziira ku kuddamu kwe yafunye okuva eri Attorney General Ssemakadde ku Executive Order RNB number 1 of 2024. Agamba nti munnange response yo oba okuddamu kwo kuli wala nnyo n'okuwa oba okwewozaako okw'amakulu, okukola amakulu oba okunnyonnyola ensonga mu butuufu bwazo mu ngeri y'okwewozaako, okuleka okwanikwa obwanisi, engeri gy'oyisa olugaayi mu mateeka wamu n'okunyooma institutions eziriwo okukuuma amateeka. Ssemakadde era n'ayogera okubeera nga atutegeeza nti Attorney General ono mu mbeera ze ez'okupalapalanya nga akozesa amateeka okwewala amateeka, ekyo munnange kiraga nti amateeka munnange bw'atyo agavvuunula kifuula nnenge, era kiraga bulazi nti bino byonna abeera abibaze bubazi okusobola
bw'okwewala responsibility oba obuvunaanyizibwa. Ssemakadde agamba nti munnange kati bino abigamba Attorney General nti okuddamu okwo kulimu ebintu bingi nnyo ebitatuukiridde omuntu byatasobola kubeera nga yeewala okuchalenjinga nti ng'okyali awo okyatulimbalimba nga bwe wava mu private practice nti tokyali looya okuva lwewagenda mu ofiisi y'oba Attorney General nti kino munnange weesanga nti kisigala kikyaliko ebibuuza kubanga tonnaba kubeera ng'oyanukula ku bigambibwa nti nno mu kasirise ate wasigala okyalina syndicate, olina ba syndicate select advocates mu private practice nti kino noyagala okikozesa nga olinga atamanyi nti naffe tumanyi nti oli director involved ng'okozesa law firms zo n'oziteeka mu government projects. Ekintu ekiraga obutereevu nti bino byonna obikola mu interests zo oba okutuukiriza ebigendererwa byo. Attorney General ono munnange era bamunenya olw'okwendoosinga ttokya okutulugunya nti ono ebikola by'okutulugunya bimulaba wano mu Uganda Attorney General weebiri era ng'abimanyiiko bulungi nnyo n'atabako kyakolawo okulemesa abantu okubeera nga bafuna bail okweyimirirwa, ba civilians okubeera nga babawozesa mu kkooti z'amagye. Ssemakadde bino byonna munnange agamba fujjo ebikolebwa ku bannayuganda ate era nga bimenya international human rights obligations ng'ate Attorney General bino byonna abimanyi bulungi nnyo tibimenya mateeka era takoze mulimu gwe. Ssemakadde agamba nti Attorney General ono mumulabiraawo naye akimanyi bulungi nnyo the African Commission on Human and People's Rights kyeyogera ku principles and guidelines ku rights to a fair trial and legal assistance in Africa 2023 erambika nti kooti z'amagye zigenda kwasaganya misango gyokka nga 100 ku 100 gy'amagye era nga gikoleddwa abo abasirikale 100 ku 100 era nga nabo balina okuweebwa fair trial nga zikolera ku fair trial standards nga munnange bekirambikiddwa mu African Charter. Era nga kooti z'amagye tezirina kakwate ku ba civilians yadde oba mu circumstances zonna tewali yadde kooti y'amagye oyinza kugamba nti ate omuntu civilian bayinza omusalira omusango mu kooti y'amagye teri. Era Ssemakadde ng'ayongera okubeera ng'alambulula nti Attorney General okubeera nti bino byonna abiyisaamu amaaso munnange kitegeeza nti ono alabika emirimu gye yagikwasa ekkubo eddala ebintu ye abikola kifuula nnenge. Bw'atyo mu kumaliriza n'agamba Ssemakadde President wa Uganda Law Society atutegeeza nti kiri wakiwanuka engeri gyazzeemu ey'ekiboge bwetyo agamba nti kino munnange ekyongera okuleeta obujulizi mu maaso g'abantu nti ono tasaanidde ali unfit okubeera mu ofiisi eyo ey'obwa Attorney General. Si nti ayisa olugaayu mu mateeka naye ali arrogant ebitenkanika mulimba ebitenkanika era munnange ekyongera okwoleka nti Attorney General kiwanuka talina yadde n'okwejjusa mu buli ngeri yonna.